Endobeso. Kutenda mu mukaaga tufama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Watukubidde oyagala tukubireko kiki olina buzibu ki? Obuzibu bwennyina mwami Kadima, obuzibu bwennyina bwa kunoonya mwana wange. Taata wa mwana wo? Olwatuuka olwatuuka ng'omwana tukwatagana nga naye sibeera waka wuwe nga nva gye nkolera ne ŋŋenda ewuwe kyengera naye nga nange nali nga nkolera kyengera naye nga nkyali muto nga ntwalayo ngoye nga ddobbi. Omwami yali ddobbi? Kati nga gwe engoye ozijjawa? Nga nzija gye nali nkola kuba baŋŋamba nga sisobose sikulatukula nga nkyabulamu okukola ewaka. Okwoza kakati nga bazigamba n'ozitwala ewa ddobbi oyo? Nga bagamba n'enzitwala ewa ddobbi ez'omwami. Bamuyitanga ani? Omwami oyo bamuyitanga Lawubeni, ddobbi lye nali nga manyiiko. Naye nga baŋŋamba mbu yaddayo ewaabwe Mbalala. Kakati nja tutambule bulungi ensonga zino. Lawubeni akufunza atya gwe era atutte engoye z'abandi? Lawubeni nga kagamba nga ntwala engoye nga n'eluli nzirayo nga tumala omwaka mulamba. Nga temunnakolawo kintu kyonna? Nga tetunakolawo kintu kyonna. Kakati bwe twagenda nga bampaamu wakadde nga baŋŋamba genda mu katale Katero gye namusisinkana nantwalako eyo. Kakati nga bwe bagamba ogenda mu katale ogamba nti kampiteke wa Lawubeni, Lawubeni n'akutambuzaamuko? Naye ng'era mu kuntambuzaamu nga tantwala wala. Mwesonyiwa ne ngamba mwesonyiwa ne ngenda erukaya ne malayo omwaka gumu ngenda olaba omusajja akwanagamba 5 tugende. Omusajja akola ki? Ng'omusajja bw'akwanagamba 5 tugende ne ngamba nsireyo ewa Lawubeni wange. Nga kwanagamba nti okubamu akuweeye 5. Kati nensirayo ewa Lawubeni era olwaddayo kwe nanzijako ebintu byange. Nemukisibawo binyatera ne malero omwaka mulamba. Kakati ogende wa Lawubeni okudde wa Lawubeni? Wali okyali mbeerera? Nali nkyali mbeerera. Kakati ate bano bongambye ab'ettaano tolina yakukozesaako? Sina yankozesaako. Kakati Lawubeni bw'amala okukozesa ate nanjagala nnyo. Ng'era obeerera ddala wa Lawubeni? Saabeerako naye ng'era nkubira essimu. Kakati mukwano njagala ntegeere bulungi. Lawubeni mwegatta omulundi gumu? Twegatta emirundi ebiri. Kakati nga ovaawa? Nali nkoleramu wino nga nva wa jjajja Kasubi. Mwesanganga mu loogi ne Lawubeni? Teyantwalako mu loogi, yantwala wa muganda we naye nga naye apangisa eyo ku 5. Kati Lawubeni yalina omukazi oba teyayina? Teyayina mukazi. Teyayina mukazi. Kati lwaki teyakutwalanga ewuwe? Nanti nange nali sinayaba nali nkyali ewuwe era yali apangisa bupangisa. Kati ate ng'obudde bwamisa najjukira ku kitundu kati nga alina okutwala ewala naawe gy'otakola. Gye bataakulabe. Gye batandabe nga nasagala tambula naye nga mutya. Yali nga nammwe mukyamuukiridde akakyamuukirira ku nkama. Kakati kiki obuzibu buvaawa kati? Obuzibu ntuuka nfuna kati ngende wa jjajja olubuto ndukweka abangamba gendako mu kyalo olubuto ndukwese nkomyewo mu kibuga jjajja mbadde naye olubuto ndukwese. Awo Lawubeni tokyamuwuliza? Ne Lawubeni sikyamuwuliza. Nga lwaki tewalina ssimu ye? Ngenda okuddamu okuba essimu ye nga baŋŋamba teriiko. Naye nga nali namugambako nti nafuna olubuto. Naye ate nga naye tamanyi gyendi. Kakati ntuuka okuzaala bangamba twala omwana ewa kitaawe. Ntuuka otwala omwana ewa kitaawe nga bangamba yavuddewo yali ddobbi n'amuleetera engoye z'abano ab'emikolo. Ate n'aziwa abakozi ne bazookya kati nga buli ngeri alina kudduka buddu. Yayokya engoye n'adduka. Yayokya engoye z'abagole n'adduka. Kati tebaga abagole abo oba bakola batya ku olwo? Balina ebizibu biri. Kakati njagala ombuulire. Omwana wa bbanga ki? Omwana agenda aweza emyaka 6. Gwe tofumbirwa nkuwantu wonna walala? Mami Kadima nafumbirwayo. N'ovaayo kuba kati mpulira ebintu by'oyogera olabika wavaayo. Nvaayo kubanga nali nina ebizibu by'okunoonya omwana jjukira oba ofumbiddwa omusajja abayize tayagala kumanya. Oba olina omulabirira maama wo oba tobimuteekemu.
Ebinnemerera kati nkola byange bwe ndabirira omwana. Kakati olina omwana omu yekka? Nina babiri. Babiri, ababiri bo taata we omumanyi alisted akuwa obuyambi? Yo oli amulabirira. Kakati ye Reuben ani? Bamuyitanga Reuben Dobbi naye nga yalina omukyala landiroodi we naye nga landiroodi we yalabika baali baagalana. Ludda wa bannange? Eyo ekyengera bayitawo batya? Bayitawo Nabaziza. Nabaziza? Nga wakava ku samiti waliwo kyakyawo. Awo sayidi awo yalinga abeera naye omukyala namwegayirirako olumu ne mugamu naye yaliira mu gundi ng'akupangisa mbuulira amannya ge ne gye yalaga nangamba tomumanyiira abawala mwebambabamba nnyo ze yange natuyandayo. Nakera ne ku polisi y'ekyengerera ne bamukubira essimu nagayiyo akakwala tekanneesonyiwa oba omwana amulemye okumulabirira ng'amumpe mulabirire. Bw'agamba naye nga bwe ntandika onnoonya omwana asirika naye omukulu myaka 6 naye era ekiratuka n'akaaba agamba mami tugende namugamba tulagewa bwemunoonya butandika onnoonya nga asirika bwe mbisibisaamu ng'era ddamu. Ekitegeeza nti aliko ebime bimuwujja? Simanyi mwami Kadima. Okay, katunoonyeko nti omwami bamuyita Reuben yalinga abeera Kyengera. Kyengera ng'asula ku Hawaii. N'ababoda balinga bamumanyi naye munaye mwami Kadima bugenda ku baboda ayagala tagenda nakulagira ate n'ayagala kwani. Kati abino ebinsoberamu. Kakati katugezeeko okunoonya otugambye amanya. Ye Reuben. Gwe yegwani? Nze Namboze Oliver. Yegwe Namboze Oliver. Naye ng'olera nti odo yatugamba nti bamuyitako ne Atuhiirwe. Atuhiirwe Reuben. Atuhiirwe Reuben bwotyo gwonoonya. Kale katunoonyeeko ono tulabe Mukama tumanya ajja tuyamba. Naye nzasaba okunkubirako mwami Kadima. Kale tovaako owuliriza byonna ebinaagenda mu maaso. Siva ku radio. Amiina. Kale omwana bw'ati mukwano gwange atugambye Atuhiirwe omwami oli Reuben yali abeera Kyengera we Nabaziza yalinga Dobbi bambi amanyi ajje ayambe mwana muwala ono alabika nga amunoonya yamulekera olubuto omwana bambi nazaala omwana bagambye ali myaka 6 naye akaaba okufaako obufi muyambire ddala abamumanyi bannange yayokeza engoye tubeegayiridde mu kyebalama abagole ab'engoye abagole kyaggwa tunoonya bunoonya mwami atuyambe embaga yaggwa mwefumbirwa emyaka 6 Sansa mujigenza jitya ne Kadima namayanja ne ankukabogosa ku 96 beat fama ekintabuli ky'omuziki. Abdul wanji mwebali kutuweereza nawe okuwuliriza ono Thomas okutenkozi kapeeka Reuben bw'abanga awulira ajja ataase mukyala beere bulungi nkale webale nnyo webalire ddala Pet FM Saga wa Kabaka sebo webale kuweereza kitanda nawe okuwuliriza sebe ekyo kituka katako ate atawuliriza Endobeso ali wuliriza mwebale omutabbizi oli wa ddala kakati ku mulamwa babanze ngamba omukyalo oyo bana kizibu nga entebereza gyateberezaamu emyaka 6 omwana gyalina nga ddala kituufu omusajja alabika yatya kulabirira mwana oyo abasajja abalina omuzoogo baguveeko bw'oba teeragale mukazi nga tolina busobozi ababipowe nabo beekoza nnyo naye muwulirize bulungi omusajja yaleka ngoye ku Dobbi ne bazookya ez'abagole ng'omukolo gwa wiikendi n'adduka tage nti yatya buvunaanyizibwa wanji webale kuweeza Kadima kale omutebi namama okota nze oyo katuuse ku bbiri ajja mulaba ntebi musirise omwana kale wanji Kadima sebo ogamba kimukoddomi wangu sigamba muko ogamba otya obulamu si bubi kato nkwagala nnyo nze asinga gamba namayanja ne kaboggole ombeetaaga amiina nze kato Godfrey wano busiika naye nze ngamba bugambi abeera tugeze nga kyamaani okuba alina kyamanyi ku Reuben nentegeeza butegeeza n'abeeki Reuben gy'oli guno si musango gwa ngoye jangu ku biiti onoonye Kadima olaba omwana okuba guno musaayi gwo nze kato Godfrey busiika webale nnyo Reuben ojja mukasirise wano ku Pet FM oba amanyi ku Reuben n'otuwa information ojja wano n'obuuza Kadima Johnny oba Namayanja oba Kabogoza
bajja kubanga bakutuusaako. Wanji? Fatima. Yep. Hi, baby boy. I am okay, baby girl. How are you? That's mine kakanyera ndakola ku before the kasafu. Ane katogodi flay usiku amanyoyo mwana yampadde ku poloti mu kibanja mpola mwagala. Uye bali. Nenkubulire. Yakangamba omukyalo oyo abe mugumu. Kutukubeera ku beat buli wadda bw'ati. Ebiti ekwasuka walala ubenize nchimanya agenda kujja baby amwagala tewali muvubuka tayagala katoto nga wamusanze ojja kumujjamu enjawulo kale bannange mwina kimwongerezaako wabula kyalina okukola omuntu yenna amanyi ku Rauben oyo Dobby yali akolera ekyengerawo nabaziza n'adduka olwokubanga nti bambi yali akoze ensobi eyo kubanze sigulaba ng'omusango yali ensobi guliwa ayaki guli ogwo musango omukulu yali ensobi lwaki yazirekera aba yali ensobi yakola ensobi naye nga jangu Rauben woba owulidde omwana ali mu myaka 6 ate by the way oyinza n'okuba nga Rauben wagenda nga tokimanyi nti olese omwana mabega kasita otegedde awokoze embaga yoddi engoye zeetaaga kuwa Rauben osira bulungi